Yes, oli ku Itos TV nga olwaleero omusajja nfunye omusajja nkyaliddeko wano mwenna mulaba nga bwanekaanekanye omusajja abalegendi omu ku balegendi ba music gwe tuyita owa kadongokamu wane waffe mu Uganda. Kadongokamu music akuzizza abantu abangi amanya Juko Pius nga bulijjo. Musajja ono nakoma okumulaba emyaka giseeko emabega najje namugwako eyo naye juzi wano ku kivulu kya Clever gye nga tuli mu kwebuuza nti omusajja ono gwe bayita Koloba yabulirawa. Ne mulaba omusajja yajjayo n'apafominga n'amaanyi gonna n'atukuba ekivvulu. Naye nasanyuka nnyo okuddamu okumulaba ku stage ng'ayimba, nakola ng'akyalina amaanyi amangi ennyo bwe gatyo, era nagenda okunoonyereza nga omusajja ate n'ennyimba akyafulumya empya wamu n'enkadde ezikyali ez'amaanyi ennyo. Asalawo okumunoonyaako ankyalireko wano ku Itos TV tunyumyemu abato bamanye, abakulu bamanye wagyali. Bantu sajja ssebo gye bali, abasajja abali ab'amaanyi. Omukulu ow'ekitiibwa sayinza okulaba nange neesiimye okusanga Mukama mulungi atusinkanyizza nate. Amiina. Ne tusobola okubeera nga atunyumyamu n'okubakyalirako wano ku Itos TV. Yes, sir. Era neesiimye abalabi ba Itos TV mwenna okubeera nga nange nsobodde okujjako wano mundabeko namwe okumpulirako n'okundaba. Akanyiriro mwekali. Kati nze lwaki nkugambye nakawunyiro nkewuunya abasaala tubasanze baweddeko ssebo bangi nga tubawulidde emyaka gibadde mingi emabega kuba twabawulira nga tukyali bato sajja muyugumya zi radio stations ne TV nga muliko ab'amaanyi nti bw'oba olya ebipande binaawe bw'otalabako Koloba abantu obutebe babajja bumenya kubanga musajja ali ofuukula amazina wansi awo n'okuyimba eddoboozi ate ssebo likyali ly'amaanyi oba lyeyongeddeko n'amaanyi ekikola otya? Eddoboozi ly'omunnange Mukama bw'atyo bwe yalimpa, eddoboozi lyo ly'amaanyi, natandika ly'amaanyi, kitegeera teryali lyakunyiganyiga kyova laba likyali ly'amaanyi. Kituufu. Era oli bwakulya ku ssimu ng'oyogera nzo kozwale bano abaana b'ennaku zino abaana baboggola ku mizindaalo n'ogamba naye ssebo naye ate tuli musajja mukadde. Ndi mukulu, yes. Omanyi byanjawulo obukadde n'obukulu. Kati nze ndi musajja mukulu sinnakaddiwa. Naye omanyi oba twali tetunategeera butegeezi nga twali tukyali bato nga tulowooza nti emyaka gyali gyadda nnyo. Si gyadda nnyo kubanga nze oluyimba lwange olusooka nalufulumya mu 1995. Baluyita mukyala Kimbugwe. Kati oluyimba olwaddako ne luntunda ennyo olwa Masanda ga Ffene. Olwo ffenna lwe tusinga okumanya. Lwa 97. Era bw'oyogera Koloba n'otayogera ku Masanda ga Ffene bamuyita Koloba Masanda, ogamba Koloba Masanda ekyalo kyonna mu byalo byonna nga bakutegeera. Yes. Kati ffe twakuwuliranga ku radio n'okulabako mpozi tuba tuyiseko ku byalo gye twabeeranga ng'ozzeeyo omuzze okuba ekivulu. Njogenda sooka okulandooza nakulaba Bukoto. Nali nkyaddeko ebukoto eyo gye nasooka okulaba Koloba Masanda. Okuyimba nze nganze nayagadde okumanya abalala bakumanyi naye n'abaana b'omulembe guno tebamanyi nnyo isole wa kuyimba. Okuyimba kadongokamu lwaki basala okuyimba kadongokamu? Lwakuba nti abantu baba bakutuumya ekyo naye siri nnyo music category. Ebika bya music ebimu nsobola obbiyimba era mbiyiiya lwakuba kino kye twatundiramu tuluyimba ne lutundira mu kadongokamu naye ng'ebika bingi tubiyimbye tusobola obbiyimba lwakuba ate tetwabiteeka mu maanyi abantu ne batumanyira awo nti kadongokamu naye nga nze kanneyogereko nga nze nze siri music category. Nyimba ebika ebyenjawulo. Kati okuyimbako Koloba tulaba abasajja bangi bamunakuwulira sitole ye nze nava eno nengenda bwe nti mabegako omusician wa kadongokamu gwe n'akasemba okubeerako ne mu interview bamuyita Gerald Majanja kafulu wa gita n'abamwogerako babeesi ne solo oyo muzibu nnyo kitegeera yampaako olugendo lwe era abalabi bamusaba bakomete nga bamusaba mukomyewo
osanga ne banaddamu ne bakunsaba gwe olugendo lwo lwatandika lutya? Olugendo lwange mu music lwali luwanvu nnyo era nsaba abantu abawuliriza abayimbi abayagala okuyimba bwe bafuna entandika gye natandika mu music okutuuka we natuuka nemba w'amaanyi mu nsi nenjogerwako kijja bencouraginga nnyo n'obutabaleetera ku papa nti music ebiseera ebimu erimu Katonda beyawa n'atandikirawo naye abantu abasinga music batoba nayo okuva wala so nze ebyange mu music namutandika nga ndi muto nnyo ndowooza nalina emyaka nga 16 okukintu okukitandikira ddala naye ekirowoozo kitandikira na ku myaka 13 kakati bwe naweza 16 nenkolawo akabiina n'okeekolera nga kako nga kabubuka bannanga bali mu myaka 14 13 15 16 iwe waffe mu kyalo era nenkola nengula eŋŋoma nga tukuba ngoma zino nga tuyimba ebagiyitanga kwayo edda nga tutwala concert mu byalo nga baziyita concert tuzitwala mu masomero mu bitundu ne tuyimba kati nga nzije no mu kibuga ne tunulira ebintu babikola batya naye ng'ekitone kinsiiwa bwetyo nenyiikira nenjiye ennyimba nnyingi n'emizannyo nze ngimanyi oggiwandiika era n'okuzannya mmanyi okuzannya sembayo mayimbi wakadongokamu kizibu okubeera nga tasobola kuzannya era nze nazannya nnyo nnyo eri abayimbi abansanganga ne mu kuzannya nakati ebifaananyi birina nga ndi ku stage nzannya dda nnyo nga ndi muvubuka muto nnyo so kakati mu 91 nentandika okuyimba kadongokamu nali waffe Mityana ova Mityana ewaffe era nange nawe oliwo Mityana mukama nga mulungi Mityana waffeeyo yaziza neyanzike mukama atugassa-awamu nze ndiwe Mityana enaamakatiko kati nze Mityana eyo jjajja waffe gyasibuka jjajja yazaala taata waffe kyalo bakiyita Miseebe awo Miseebe awo oba taata wange akyali chairman o taata waffe awo anku waffe yali chairman Serwadda nabute Miseebe sinafuna budde kugenda kulambulayo nnyo naye nsinga kutegeera mutegeera bwova wane waffe Naama oyingira mu Mpamujugu tomutuuka oyitira mu Mpamujugu mugaba guyita Mpamujugu n'ogenda Miseebe oyambuka bwoti wali waggulu nokyamaawo ntegeera kati ogwo mwaka ki mugambe 91 netandika okuyimba kadongokamu naye era nze kati kyovula mugambe tisiri music category singa nali nfunye omukisa nga ne family gyenvaamu ngagga obanga nina abantu abasobola okunkwatako mu bwangu kubanga okuba omulema si kintu kyangu emirembe gye givudde okutuuka wano we tuli n'otukagwa okundaba nga ndi mulema naye nga ondabamu emegi y'omuntu ate emabega si bwe kyali era kyova olaba nti nze omu ku bayimbi abatakwatiddwako bapromota abangi nga ze nerwanako olw'ensonga nti bambi abantu bazze batuyisaamu amaaso okulabuka kujja mpola bamanya nti n'oyo muntu n'okubateekamu okusasa nti temusobola aba bakkakkanya kaakati nze saali badde nga nnyimba kadongokamu kubanga nawomerwa nnyo omukyala gwe bayita Chakachaka Yvonne Chakachaka in South Africa music yo gwe nali njagala nnyimbe Chiko Chimola Patshanga Basane obawuli abayimbi be nali njagala era nga ennyimba zenkola zifaanagana bwe zityo kakati olw'okuba nti siri music category ate mu biseera ebyo okuva mu 1999 kadongokamu yali w'amaanyi nnyo nga bannayuganda baagala makulu bakava mu ntalo bawuliriza bintu bibazimba tebannafuna mirembe ate nga music waffe kati abantu balina emirembe kubanga bwoba n'emirembe owuliriza ebyo biraafu naye waliwo ekiseera ekituuka nga omuntu ayagala bimukwatako kati nga bwolaba nti abayimbi aba South Africa be bakyusa South Africa abayimbi si bwe kiri be bayamba South Africa ne bakuba ennyimba ne Mandela ezikwata ku mbeera eriwo we miss Mandela where are you utabye abazungu ensi yonna negamba waliwo ekiriwo abayitubano kati
bwetyo olwokuba nti kadongokamu yali w'amaanyi mu kiseera ekyo naye ngamba naye nze sisobola kuyimba kadongokamu oyo kuba enyimba twayimbanga nga tukuba ngoma nagula engoma zange seeti entendeka abaana zikuba kati nga ate ze sizimanyi nendo gita nzitendeka ningamba omuntu bagikuba bwe naddala besi gita engoma zino kakati kyenda mugumu ningamba naye nze sisobola kuyimba kadongokamu kubanga bakadongokamu bwe bajjanga ewaffe enamawali nga bwe bayimba bwe baleeta ekivulu ku kitundu ngenda nenyingira kati bye bayimba nga ndaba mbisobola ng'era mpulira mbirina nabyo nengenda nembasaba nga sinnakola naluyimba lwa kadongokamu n'olwo naye nga ate ndi muyimbi okitegedde kati bwe banzikiriza ekibiina kyali kyewaffe emityana mu tawuni baali bakiyita kitone nengenda nembasaba nabanyomba bino ebyajjanga byabanga binene jjukira ndi mulema nange neetyamu ndi wakyalo nga bwe batuukirira bampisaamu amaaso nange neneekommomma kati kana akabiina bwe kajjanga katonda oto nange nenkasaba nembagamba mumpe nyimbeko nammwe nsobola okuyimba nammwe ne banzikiriza era bwe banzikiriza bayimba lwa sande ne baŋŋamba tukola practice emityana ku Wamala Hall tukola practice olwokubiri tukola n'olwokutaano ku Mande nali maze okuyiya oluyimba olwakadongokamu nga siruyiyangako era oluyimba olwo lwali lugamba tuse Koloba banga ab'emikwano erya Lukyamuzi omuziro ntegeneddira n'abatuse n'ebirungi ebitagambika byenjagala okunyumya mwe munyumirwe oluyimba lunasooka okuyiya olwakadongokamu kasoko mbulire nga tunagenda wala abantu ffe tukumanyi nga Koloba nerya Lukyamuzi gwali ŋŋamba nali manyi lya Koloba in fact DMS yali ŋŋamba nali manyi erinnya lya Koloba livaawa erinnya lya Koloba nali muzanyi wa acrobatics era lifaanagana nga bw'olaba bobiwine lifaanagana nga bw'olaba bebeku lifaanagana nga bw'olaba Chameleone Famaika mfana nga bolaba Chameleone ninga balina amanya gaabwe ngalinya lya artist ya so eriyange sati sali ya kuyiya nti nja kweyita bundi zate naliza nya acrobatics nali njiga acrobatics nga muyiga namufuna abamugezaako nabyo nebikola nga bumanyi muvubuka atandika kati nekategwa musajja omulemo wakozanyanga otya sebo nze nakola acrobatics kati sawa sama bingi nnyo n'obuba oti mu bbanga bingi bwe mbikunyumiza bibanda bya bulimba ne kalatin namuyigako era nze kalatin mumanyi era nze nyiza n'okulwana n'omuntu atambula nga lwemberedde omuvubuka kati bingi bye nayitamu kati era bw'ogwa ku mukadde munno ng'atambula nga era omuntu tayinza kikiriza omuntu akikiriza nze bwendi wano situla kiro kaaga ataano kasawo ka seminti n'okaleeta wano mukasitula kati ng'ositula n'otambula nako situla nenkatambula nako bwendi ng'ate ndi mulemala b'emikono tugiramu training n'amaanyi nga mwegali ga famire yaffe tulata wange musajja w'amaanyi nnyo kati lisajja lyali lisajja kati tulaba okaddiwa kati ye gyali muzeeyi taata gyali soka kati nemba nti nayita mu bintu bingi ng'omuvubuka nti bwe ndaba abakola kino n'ebyenyigira muno omupiira nasamba nga nkwata goolu bimanyi bingi ebifaananyi mbirina nenzanya acrobatics kati nze osobola okuntuga wano n'ontuganga bwe nnyimba n'ontuganga bwe ngira nga gwotuga byonna byo nsobola okuddira omusajja kati nga gwe sayizi yo bwenjira olinnya wano na wano nonyimirirako nozinanga nange enzina byonna mbisobolera nakati mbisobolabikolamu sente ngozanya katemba abisaabifunamu sente lwaki biseera byadda 88 bweki baali tebasasula ebiseera ebyo nga bwegambye ebintu byange byali byakutoba nga nerwanako nga nerandizo buli kimu nga nkikolanga nze njiya wano na wali nendabanga nina okubeera omusajja nebbaana zino zetutimba nebipando okimanyi ti nabiyigwe bikuba najjako omulundi gumu nendaba bwe babikubira babisiiga bwe bati nenzirayo ekwaffe emityana nga gyengenda okuyimba nze mbyekubira bbaana nze ezekubira nengula langi nembiwandiika babikola bwe bati kwegamba nze zize nerwanako kati tuddeyo wali eri bw'otuuka bw'ogenda mu kibiina okubira akayimba kakadongokamu awo owandiise bakuwadde kati bwe nagenda okukuba bwe bampa olwali lwa sande ku Mande nenkola oluyimba nensiba nga ndukwata mu mutwe ku lwokubiri nengenda mu practice
kyenzijukira mu practice ezo kolo tebazikola ne bagamba tujja kukola Lwakutaano nga bwomanyi nti practice wabaawo abajja n'abatazze kati abandabako ne bagamba waliwo omusajja omuleme yali yabadde eri ennaama gye twakoledde yazze wano naye sanze tetukoze practice kakati ne tumugamba ajja kudda ku Lwokutaano nenzirayo ku Lwokutaano kati naye yali chairman w'ekibiina ekyo naga waliwo director waliwo ne chairman kyenzijukira mu kibiina ekyo kati director ate yali nnyina ebyuma naye nga waliwo ne chairman kati chairman naŋŋaana n'agamba oyo tajja kuyimba naffe tetujja kusobola balemaani anamusitulanga wajja bakusitudde sajja nga bansitudde ate kati yali agala kusitulira ki egyo gyegambe gye tuvudde entegeera enkokola ntegeera kakati nengira nenzira ku Lwokutaano nensanga nengende wono director namusanga mu nnyumba ye ne mukyala we nangamba olina ennyimba ti ennyimba nzirina naye nayiyizayo olumu olukwatagana neza mweze muyimba nangamba nyimbiramu nakwata gita nakuba n'ennyimba lwonnanga lugwa mu gita olulwenva okuyimba tetukkirira mu rehearsals okutuuka wali ne bamalawo ne bayimbayo abayimbi nga 6 nange n'ennyimba okuyimba nga waliwo nenkana nga bonna baavula kunze jjukira nze gambye nvudde nina ekibiina nekyabayimbi n'okutendeka nze ntendeka abayimbi nze mbatendeka emizannyo bayimba bwe bati amalowoozi gonna nga ngatendeka naye nga sina gye nagasoma asasoma MDD gambye nava mu ssomero nga nina emyaka 13 kitegeera okusoma ne kunnema nga sina mpeerera nga n'abaana ekyasinga ennyo okunzija mu ssomero baana bantunuuliranga nakyusa essomero twava gye twali eri Egombe ku mwalo ne tudde eno Katiko kati nengenda ku ssomero baliyitawo meeya nga pya abaana ne bantunuuliranga nnyo nga bumanyi omwana omuto omuvubuka era kati ensonyi ne zinkwatanga y'okusoma ne biyintama omusajja mulema omwana munaabe kati nga bantunuulira nnyo nasomako era kitono n'ebivaako so kati saasoma music nyolaba nti natendekanga emizannyo ngiwandiika ate nga nyimba atendeka amaloboozi gonna kati mu ssomero omwe temwalimu abakulu b'essomero baali tebakusapootinga ng'omulimu gwe mulema eke yalimu nze nalimu kati walingawo okusapootingibwa kuba kati omuntu wabazze kati nga wekikula kyo bali badde nga bateekawo embeera ekulaba nti ekuzzaamu amaanyi okubuulira abaana banno baleme kubanga bakuyisaamu amaaso baleme kubanga bakulaba ebisebe tebyalingawo ebisebe tebyaliwo ensi evudde wala nga bweggambye so nenyingira ekibiina ekyo bakiyita kitone gita singers nekibeeramu nenkola ennyimba guno omutwe guvuddemu era ze mpulira omuntu agamba nakavaamu ennyimba 2 nkoze ennyimba 3 nze siyinza kugamba zivudde mu mutwe gwange kuba nze waliwo ndabeereranga nga nfulumya ennyimba 6 olunaku olwo nenfulumya ennyimba 4 olunaku lumu oba 3 nze nakula sifulumya luyimba nga zonna bazimba nga zonna ezange n'abalala nga mbawandiikira nze bwe mba natudde ku kitabu kuwandiika ate nga siwe buno bwennaku zino bwedakiika 4 ziti zaffe za dakiika 10 nenfulumya ennyimba 4 olunaku lumu okiyita kyakusaaga nga zonna bakuba gita nozimba bulungi ate nga zonna zirimu amakulu okitegedde kati ennyimba nze zakava mutwe gwange siyinza zigamba muntu sizimanyi nabalako nakomuba mu lukaaga kati nabivanako kati bwowe ekibiina muyimba ate nengene netuyimba nefukumula ennyimba kati nemalamu mukibiina namalamu ng'omwaka kati bwe namalamu ng'omwaka ng'abantu b'emityana bwe tuyimbira awo mu Wamala Hall bagamba nemwana gwe genda e Kampala eno vaayo tojja tutumuka ebintu byoyimba byamaanyi nnyo genda e Kampala ofune obuyambi kati abantu bewaffe emityana banteekamu nnyo amaanyi ekintu bakinteekamu nagenda okulaba nange ng'ekibiina kyendimu ndaba tekijja kunzijjayo nezijja mu Kampala nga tunatuuka Kampala ekibiina ekyo kyo kyajjangako e Kampala tekyasobolanga okujja tekyalinnyako mu Kampala era twakomako Kabule wali Tanda tamu tokyamirawo okujjako eno bwekyakoma olina ogambye wali nti nno watandika ebintu bino ng'oli mwana muto nga tunaba kweyongerayo mu maaso nolugendo lw'e Kampala nabyenjaga kubuuza abantu abasinga naddala abazadde mu music muno naddala emyaka egyo music bagambanga nti music wabayaaye abazadde tebasobola kukkiriza abaana baabwe genda mu music nga n'omwana okusanga mu kibanda ky'abayimbi gwali misango omwana okuyimba oyo muyaaye ayonoonese mugwenyufu gwe bazadde bo bakusapootinga bakuwagira okutandika okuyimba awo yanziza neyanzike kati nze
ebyange byali bizibu nnyo kubanga nze dadi wange wali mama ye yafa mama yakafa 2 naye dadi wange mwagala nnyo era nabaddeyo nga lumu gye nabadde nevuga emmotoka natomedde n'okutomera awo kangende wa taata nenfuna accident ovuga nakulako ku TikTok ngo walabula emmotoka ngivuga kati nengere wa dadi wange kamutwalidde ku buyambi mwagala nnyo kubanga ye yanteeka mu nsi eno kimu kye yakola kunteeka mu nsi ebirala saagala kakati dadi wange yali musajja mukyakaze muvubi nga bw'omanyi abavubi atambula ku myalo mingi anoonya awali ebyennyanja teyabeera nnyo na maama wange kati maama wange n'atukuza abaana 6 naye maama wange yali yazaalako abaana abalala 8 nga musajja mutamiivu nnyo ne bamuwa obutwa n'afiira ku kkubo n'abeerawo n'afuna omusajja omulala naye nga mutamiivu n'amuzaalamu omwana ogwo kati ne yeetamu abasajja n'asaba mukama amuwa omusajja atanywa mwenge n'amuwa taata wange sokoleke mama yasooka n'azaala abaana 8 mu bufumbo obulala omusajja ne bamuwa obutwa ng'anywa nnyo omwenge ne bamuweera obutwa mu mwenge n'agwa ku kkubo n'afiira ku kkubo n'asigala nga nnamwandu mukazi muto nnyo kati n'agenda n'afuna omulala nga naye anywa ng'oli mami naleke ali mukyakaze ani mami mukyala yali muto era nze mama wange bwe nkuleetera ekifaananyi kyena kati nkina nga alina emyaka 57 omuyita wa 3 nja kikuweerezaako ku ssimu oba na wano nkirina ku ssimu wano nkiri ku ssimu eri endala nja kikuweerezaako kira myaka 57 bw'ota omuyite wa 3 nga mukazi muto kati akola eki omusajja afudde mukazi muto abasajja bamukwana olowooza omukazi ow'emyaka 3 abasajja bayinza omulekaawo omusayi guba gukyatambula maama wange n'afuna omusajja omulala bwe yamufuna n'amuzaalamu omwana ogwo nga naye anywanga oli bwe yali anywa n'akita kati mu kubeera awo era ng'omukyalo omuto nga abasajja takyabaagala bwalimpa omusajja atanywa kitegeeza baakwananga ye nga ndowooza abakema onywa enjaga onywa ku sigala onywa omwenge kati bwe yalabanga ngwa obinywa ndowooza nga awo yamuwuleka kati n'afuna taata wange n'amuzaalamu abaana 6 be baana 15 mami Katonda nga yamuwa n'ekyo ebyo kikyasooka obudde ebiseera omukyala beena abaana 15 ebintu byebakozesa bingi amagi tebagalinaako amagi bagalina n'amaanyi nebyebalya balya bubi abaana balya zi KFC baligatako enkoko enkuba eddagala enkuba eddagala kakati fe otulaba wano nze nina emyaka 5 mu 2 naye ogimpa niye bikoko bizungu ebibiri nawe okimanyi nti no mpozi wagaye mami yafa mama wange yafudde 2 nawe okimanyi nti mami woyo senga abadde akyaliwo twali mu celebrating omwaka guno nga Itos TV kubanga omukyala n'azaala abaana 8 n'agenda n'azaala 9 n'addamu n'afuna omwami omulala n'azaala abaana 6 gwe oyo mukyala dadi wange ye yalekawo maama nga bugambe dadi wange mutambuze muvubi ye waali naye abavubi batambula ewaffe ebyennyanja gye bagenda kati bwe yagendanga n'abula ku maama maama n'asigala awo ng'atoba n'abaana jjukira alina guli 8 oba 9 naffe 6 kakati taata singa teyalekawo maama njakuletire kubanga taata yakyawa maama yamulekawo nga maama alina emyaka 5 kifaananyi kyegambe ngenda kulwana nkikuweereze kati ojja kulaba nga omukyalo yali akyaweramu abaana 5 ba 6 ku myaka emeka 5 nga yagenda zaala paka 6 kati kino kyegambe ekifaananyi kya myaka 5 naye kwegamba olaba nti yamulekera okutuuka ku myaka 5 myaka gyalinga 10 yali akyasa omuwayo 5 ba 6 nkitundu ekifaananyi kya maama wange ngamba mukazi ono yali akyazaala myaka 10 ng'ali awo talina musajja taata yagenda kitegedde kati so taata bwe yagenda n'agamba wayi kanzika kane guno siddamu kufuna mwami mulala n'abeererawo olwo abaana abo bonna nga mubeera nabo ewaka abamu baali bakulu
bali abaana 8 abatatu omwe yafa omwe bali bakulu nga bakuze kati nga nono ow'omwe era nga naye mukulu kati ffe twali abato kati mama wange yatoba nnyo okuwerera abaana bano ng'afumba wooteeri azaalisa abakazi abazaala yali musawo okuno okuzaalisa okw'ekinnansi ng'anoga biddagaladagala awo n'abazaalisa kubanga abamanyi mama yali mukyala w'amaanyi ng'ayunga amagumba agamenyesera nzi mama wange afudde muyunzi nga talemu gumba ate nga bw'aliyunga terikyama kati ndaba abantu babayunga emikono negikyama amagulu negakyamamu katono nga kuwonye naye nga kugezeemu akantu era nogamba nti ng'atambulamu kano nti yagwa ku accident ne bamuyunga n'atatereera owange yayunganga n'ente yayunga ku nte nga nziraba n'agiyunga ekisambi nga bw'okiraba ekinene netawuleterere ng'ate akwata apima binywa n'engalo ze waliwo abayungisa eddagala ye yapimanga binywa n'engalo ze n'apima n'akwatapwata n'asika n'atereza n'agatta emyezi 8 omuntu ng'atambula kakati omukyalo oyo ekibuzo kati gwomanyi okuyunga wayiga okuyunga nze nayiga okuyunga naye sibitwala nga nsonga naye munnange mbamba nange tebamenyeka nimbakwatakwatamu oba kati katugambe kunuuka si kumenyeka waliwo okunuuka n'okumenyeka kati nenkolanga mama gwe yakolanga kubanga bwe nabikola mbiraba yakozesanga obweyeeyo ekigaji ekyo ekiyunga sibingi ekigaji bweyeeyo n'omuzigo ebyo biyunga bulungi nnyo omuntu egumba liriddawo wabula gwe kumanya mu bwongo obwo egumba lino litunulwa litya limenyese tuligatta tutya maaso ziziba zitya kiba wano kakati bwe mba nsobodde nsobola okuyunga omuntu naye abanuuse tera okubakwatamu ne mbatereeza kubanga mbikola lwa experience gye nalaba nga agikozesa so abedda baalina ekintu nti abengabi be bayunga okategedde abaganda balina ebintu byabwe ti abengabi be bayunga abengabi bayunga kati gwe toli wanga nze siri wanga kyokola bati nanafuwa nti kiri kyajjanga bakiteekamu ekitakola makulu senga nali sikyetaddeemu nenkoppa nnyo singa nnyunga kuba mama wange namubeera nnyo ku lusegere mukazi wa kisa nnyo yali tayagala kuyunga abantu na ssente ayungira bwereere emyaka mu 2 awo nga mugumu ninga mama ono Kampala gwolimu yali abeera mu masajja abantu jugera bagwa ku accident bikiziba kuba motoka zibatomera bamulita asimbya layini mwani mama nokuwanga olunaku abantu bakusabe kasente bakuweeya kasente agana kubanga tekyamukuliramu ye yayambanga buyambi era ng'azaalisa abakazi bwereere akati bwe namuteekamu ekya ssente nemulemerako nnyo bwe yasooka yamusaba emitwalo 10 n'azimuwa esente nayo nzibu nno bwe yagirabanga bagimuwadde ate n'atandika okubira kati kyabamu natandika okuyunga abantu ngabo era akasente kanyambangako nnyo nze ng'akawanza akasinga so kati ekibuuzo okugira twavuddebazaddewo okusupportinga okuyimba webale nnyo so kati mama wange mu bintu ebisinga obungi yansupportinga nnyo kubanga kankulage nti sponsor wange ye mama wange okuva obuto kujja kukekolamu ensobi yali yaŋŋanye kujja mu Kampala yaŋŋana omuvaako n'agamba abantu tebaagala balema abantu tebaagala balema beera wano nze nkwagala nze kamamawo kati okujja mu Kampala namuweewaggulako bwewaguzi era bwe nadda e Kampala bwe naddayo mu kyalo nali nkoze nnyo nga sirya sirina wensula maama nandaba nga ndi mukovu nnyo nenkaaba ne maama n'akaaba kati nga ndiko kiri kiyaŋŋamba mwana wange toyalega mwana wange togera mu kibuga abantu tebaagala balema mpulira nagagala nakujja amaziga sorry kakati mama wange sponsor wange yali sponsor wange nnyo nti nebwe kulaga nti yali sponsor nebwe yawulyanga buulizi ku kyalo nti omuwala gundi ti sebo Lukyamuzi ayagala muwala wa gundi n'akiwulira nga nziza ku bbali yalina olusuku nga mukazi mulimi nnyo ate nga abaza emmere olusuku we luli bijanjalo muwogo lumonde nga tulimanye ekibanja kyali kinene kati nga mukazi mulimi w'amaanyi kati nga bwambuuza mwana wa gundi bangambye omwagala kati olwo ssente ozijja z'omuwa awo nno mu 8 awo 85 86 yawo 9 awo kanfunirayo 2 oba gumu kitundu zabanga nnyingi nnyo tekali nga sibwe bukadde nga 2 kati n'ekitundu oba 2 tewali bwali Museveni yali amaze okukyusa ssente ngamba kati bwolaba kati essaawa valia ssente enaku kakati ngampa omuwala kati waliwo sponsor asinga oyo kati byonna bye natuukangako
byonna nga ankwatirako nga yalwana ku nze era tiyagezaako kunkotogera butavaayo wabula yalabanga omwana we kubanga namusaasiranga n'okumusaasira nze ne mu ssomero okusoma nze neeweereranga nzekka ate n'abasomesa olumu ne bakwatira kasimpasa nze nali mukozi nnyo nakulira ku nnyanja nsiika ebinyeebwa ne ngenda ndabe ku ssomero natuukanga ssaawa 4 mala kutunda binyeebwa byange okuyingira mu kiraasi anti nyingira ku bureeki nze gundi lesoni y'okumakya saazisomanga walumu na lumu awo nze tebanfangako munnange mukama yampa simpasa eyo mu bantu nga bambi ndowooza bandamusajja kati mulema kati tumusaba ate ne P1 P2 awo P3 mwali naddala P2 omukyalo oyo yali asomesa P2 ng'ate mulamu wange mukulu wange yamwagala kati nga tangoba kakati nsuubula Ffene n'ensalasala nensuula muwogo n'ennenga nensuubula lumonde n'ennenga ku mwalo bitunda nnyo okitegedde maama ne maama yabikolanga kati nze bwe yagendanga okusuubula maama nange ne mwanange maama neetirayo nanetira eddebe lya lumonde n'ennenga nenfissaako bana abakuba matatu nali musajja mugezi nnyo alwana ku buli kintu engeri gye nakulira mu bavubi bazannya nnyo matatu nengula ebokisi ya matatu negiteekaawo kati buli akapakiti nkajjamu ne bagazannya nze nga bazannya geemu 3 ey'okuna yange bazannya geemu 3 ey'okuna alidde n'ampaako okitegedde ngamba nga nze embeera ne ssente ze nasoma nina ssente nasoma nina obusente okutini obwo ekyo kyakwanguyiza bw'atandika okugenda music ono engoma kuzigula biki kugenda ke Kampala olabi ngamba nga tebimmenye ebyo nze kati nga mu kutambula okujja e Kampala tewasanga nga buzibu kuva e Kampala okujja mu kibuga n'okuddayo okuyita mu kibuga saali na buzibu bwonna bwonna ate n'ebiseera eby'emmotoka zaali nga ntono ate nze nga bwe gamba nti nze ne bw'olaba entambula yange si nze mulema omunaffenye ennyo just speed eyinza okunnema naye nze entambula nze ndinnya n'olusozi gwe lwotakkiriza ate senga senga tewali tosobola kwewaayo bwotyo ne music tewali misobola wanakola ku stage ngo performinga nga mangi labwe nga nsobola okubuukabuuka byonna tewali kisobola so kati ategede bazadde bakuyimza mama yakubeererawo nnyo olwo nga taata ali ludda wa taata game muvubi nga taddako waka nga tadda waka yagenda nga bugenza ati taata wange anti abavubi system y'abavubi bwe bawulira ebyennyanja gye bifa kati ayinza okugenda ku Lake Kyoga n'abeera eyo ebyennyanja gye bifa ate abavubi bakyakala nnyo kati guno omulembe gwenze gukyuka naye muvubi gyagenza afunayo omukyala n'abeera eyo kitegedde yaleka eri emabega kati bana baana bwe wali otendeka mu kkuba eŋŋoma omanyi saagala tuveewo tugende Kampala nga tunnamaliriza awo bwe abaana bwe wali otendeka mu kkuba eŋŋoma okuyiga ebivuga olwo bo bali luddawa bwe nali nkyali mu kyalo nali nabo era nga ntambula nabo wali ng'oyingidde ekibiina awo era ekibiina kyaffe baali bakiyita ekibiina kyange ekyo baali bakiyita Selectex Professional Singers nga kitegeeza ki Selectex nja kikugulira kati wano oyingidde bali bagiyitani Selectex no ngamba oyingidde kiri ekyala avudde ku kikyo oyingidde kino ekyala ekyemityana wabalekawo bo bali nga nkola nabo engira nengenda nenkola nabali nenkola nabana wabeeranga binga okuba mu kikyo n'okuba ne mu kino kyali kya gita ate kiri nga nagula seeti y'eŋŋoma naye ng'enkuba gye tukubamu eŋŋoma mukama bannange mwebaza nange yampa ekitone nga kwegamba tukuba oluyimba nga bwe lutambula tugezaako okukola era nga music bw'omuwulira gwe tukuba ku ŋŋoma nga njiya percussions nga Selectex weekubye oba weezannyedde oba competition kati wali asobola giwangula mwageranga ne mu competition ne musinga kati wali atusobola tuwangula bayimba nnyo amaloboozi bakuba eŋŋoma ennungi tuyiira obuntuntu obugira n'ebisumuluzo byange bibyo ffe n'ebisumuluzo twabikolanga kutta ebisumuluzo bikola ebyo percussion n'oyimba ngaobikubooti buli omu ng'ayimba alina ebisumuluzo bye ekintu kye twakolanga nga tuyimbira ku ŋŋoma kati wensangira abo abagita nenyimbanga nabo nga ngenda nenyimba nekino ekyange nga ngenda kati bakyaliyo bakyatambula abo byakoma dda byali biwanvu wajja Kampala n'obisuulawo ekibiina kyakoma mu 92 ekyo
ekingoma naye abantu abaana minaku ze bawulira ng'oyogera 92 omanyi bawulira ng'enseeta aliwo oluseere ate awo kumpi tutandise okuyimba baseba ttaabo 83 saamu wange wali nga nze sinatandika na kuyimba ndi kaana kato saamu wange kasana kaberebere ba Vincent Muwonge nga mpagala kati abantu abo abaana be wali nabo mu kibiina kyekyo okyabawuliza eri abamu abakyali mu muziki nga batambula tekuli yagenda mu muziki n'ogwo okujjako mwalimu muto wange bato bange babiri anzirako n'amuddako baali bayimbi era nga bayiiya era omu ndi naye ne gita kikuba muyiiya wanyimbi era namutunda ne ku tepu yange y'amasanda ga Ffene alinako oluyimba baluyita abawalanyi era lwatunda kyenda mu 7 nga bwe nkuba show era baba balinze muganzi ne mukyala wange namba atya ne kali musalambwe ze nyimba nazigatta ku tepu yange y'amasanda ga Ffene olw'okwagala okujjayo bannange kati naye oyo muto wange namuteekako oluyimba baluyita abawalanyi era n'abantu kati nsobola okutambula n'ensanga abantu abali mu myaka abaava awo 97 12 ne bayimba akayimba Koloba muganzi aliwo wakabawalanyi ne baluzijukiza ate omulala ye kali musalambwa era nalo baluyimba nnyo lwaluga mu mutonzi w'enseeno yalaga obwagazi ku lw'abantu b'abanki bwe yali ng'atonda nga lwogera ku mbeera za bulema lwatunda nnyo abantu balwagala owokubiri oba yoli omukulu wa omuganda wange owokubiri oyo ye teyatunda ku tepu saamuteekako kati ye aliruddawo yafa yafudde mu 2011 naye ye ebyokuyimba ate yabivaamu mangu kati ate ono omuganzi omulala omuddako ogwokubiri anzirako ogwokubiri oyo ye twagenda nnyo mu music naye n'okuzannya n'okuyimba kati bali abatali baganda bange bwe nayingira mu kibuga nga sina bwe mbaleeta amazima nayingira ekibuga mu mbeera enkambwe sina muntu wange n'omu kale mwalimu abantu bange naye kati awo tubatujja ojja otya e Kampala era ani osinziira ku ki osinziira otya okujja oko nkimanyi walizeeyoko neŋŋamba nti kati ovudde emityano osuddewo kiri ekibiina bantu balaba emiziki nti osobola bagamba egenda e Kampala ojja otya e Kampala kati bwe ntuuka mu Kampala mwannyinaze yalimu ng'afumba obummere mu kikuuba awo mwannyinaze ng'alina akazigo ke ne tujja n'oyo muto wange n'eŋŋoma zaffe ne tuziyiya ne tujja nazo mu Kampala mwajja n'eŋŋoma zammwe ne tujja nazo naye najja ne muganda wange ne costume zonna bali abasigadde ne tubaleka mu kyalo olw'okuba tebalina bagenda kusula tetulina kye tubaliisa naffe okulya nga kuzibu nnyo lwakuba mwannyinaffe yali afumba ka woteeri nga bw'akomawo akawungeezi atuleetere ku mmere ye yadibiddemu n'agamba bannyinaze gye bali ne tulya balowooza nga tasobola kumalayo yonna kubanga yali akimanyi nti gyemuli ate munaalyaki kakati kalumu bwe kati kati alina bbaawe ebigere tubiteeka wansi wa kitanda netwebaka kakati nali sisobola kuleeta bantu bali balala okuleka oluganda so netubeera wa mwannyinaffe oyo netusulanga mu nnyumba ya mwannyinaffe nga bwengobako musiki kati bwe nabanga ne show eri ey'eŋŋoma sebe eŋŋoma zaffe nga tuziyita gita kuba twazikubanga tuzissaamu obukodyo bungi okukola ekintu ekyomulembe kakati nga wemba ne show mu kibuga nga nnona baali bazannye nnyo era nga ne mu kibuga bwe nayingira nga gurupu yange togyepankirako zonna gurupu ze nasanga mu Kampala oba batuyise ku activities ya kikaki gurupu yange yesinga nekijja nga kintunda so kati wano bwayingira ekibuga nojja ne muganda wo n'eŋŋoma zammwe yes b'okola nabo bajjawa ngame nanonanga bali wanonangayo kyabanga kyange obapakira ne bajja ne bakola show ne baddayo kakati bwe ntuuka mu 95 nga gutandika olwo temunateekamu bagita bolde kati olwengidde gita nali nziyingidde naye nga zankuba era eyo sigenzeeyo mu gita sigenzeeyo gita bwe nayingira kadongokamu mu 91 nenzijja mu Kampala ogwasooka nenzijja ewa baba wange awe Masajja omu ku bali mama byeyazaala abakulu baali bo bamakanika nga bakanika kati naye bwe najja Masajja awo nembeera nabo
nembagamba baba njagala genda kuyimba baba njagala ntwale mu kibiina lukwata gita singazo nsabireyo oba picking alongo cyali ku kyengano kyengoma nali nyingide kyakadongokamu kiri ekyemityana nasoka nezijja ogwasoka nzizizaayo walinga ojja nobalaba najja emirundi ebiri ogwasoka najjira ku gita nennemererwa nenzirayo n'ekita nga giteeganye nga benkokola tosobola kuyimbirawo neno omulembe guno bagambe enkokola nyingi nate mbazitandise mulembe ziri zibunyira ate tezitandise kati so kati eno zeno lutu n'engoma olonzize ngambe wayi ndongeyo kanjesonyiwe era bikanzibu wano nkwate engoma zaffe n'abantu baffe nengenda ninsalako basomero bane tutimba watu ne tukola concert ne tukuba engoma abantu ne banyumirwa ne bakuba endulu ne bajjula bati ngamba wayi nkole biri naffe na wali tuyimba bina byakuyimba nakusanyusa wali just giteno ngasi sobola osente zigule ebyuma sizirina ekube ngoma yange kati nayo okujongera nasoka nenjikuba nenyingira kadongokamu kati mu kadongokamu awo mu kyenda mu ebiri nzije Kampala wali wegambide mama we yakaba nga azizeyo mu kyalo odduseyo najje Kampala baba ne mugama ansabire mu lukwata gita singazi baba naagano kunsabira baba taagala nve waka duachi ati ndi mulema ati ndi muto kibuga sikimanyi kati amanyi bajja kunzibo papa na ntomera biki anasanga ngavudda waka kati ngambera waka ekyandeta mu kibuga ne kimbula kakati kinakola yali 293 ngetandika ba 2 mugumu michenda mugumu chenda sibiri chenda mu 3 ngetandika ninyingira Kampala ku gita kati baba bwagano kunfunira atagala nve waka nefuna omukyala omukyalo yali amanyiwire mukabya nga bakolagana ne wire mukabya we masajja eyo bali bamuyita namatovu yedira kumune mama wange kati nansabire wa mukabya bisere byo mukabya yali agenda kuva mu picking nga agenda kukola ekibiina kye bayita Talanta African Singers kati mukabya omukyalo nandite wa mukabya mukabya nanyimbise nyimba sirizini mvana mu mutwe era mamulika tumbu oyo nzijukira yali manager mu kaseera ako kati mukabya na mpa interview na nyimbisa yimba mutuwulire na nyimba nayimbe nyimba 27 kusho unga tutuda unga kati kwa sa interview yimba mumpulire olwo ne lugwa nagamba olulala yimba mumpulire olulala enyimba 27 mukabya ku interview ejo kwana gwalo kikozesezzaako ekyo sikikolangako kakati mukabya nangamba oli muyimbi gwe sijja nakuteeka mu batendekebwa wabula gwe ogenda kubeera mu batendesi okitegedde era mukabya abayimbi abatandika Talanta African Singers ye yabetendekera nga Mulindo Gabriel yatendeka omugezi Kisekka bombi bagenze ne Mulindo Gabriel nange waliwo ensonga awo zaali nyingi mukabya nandekerera ensigala nagenda nga ku musho mulundi gumu enkokola nga mpitirivu mukabya nandekerera nensigala nga nsula ku Nairo Theatre awo wane nachivu naye sina bakutandika kusula ku Nairo Theatre nga nzira ye masajja nga nsula mu Toyo kumala emyezi eki muto ye kanisa ati gambye baba yagano kunsabira ate tayagala ntambule yagano kunsabira mu kibi asobola kuddayo wero okuva wakati wendagira bali bampira okunkuba baganda bange bombi ndasoko okuvawo n'enzirayo bali bankubire nga baba ndo siba sobole hakati nze nembula waka kanzija nensiba ku Nairo Theatre nkomawo kiro olonga sente zolio zijawera wote mukabya yampanga ngapako okulya naka transport enzirayo ngolo ya akolera wanga olo yali ali mu picking festa ka Uganda Gita Singers ngolo anatira okuvaamu akola ekibiina kinenga akolera mu kino kati kino nga training abayimbi bagenda kubeera mu kiche kati nga abatwalako n'eri mu kiri ekyakasajja picking bano batendeka asajja and sons goyogera yes nga abatwalayo muzeyo kankusale mu muzeyo yajuda achali jalira bogenda wali ku Kafumbe road ekizimbe ekiwambe kiche era bo mubuuza awo mulaba uvuzo office ye tutakubola weri office yawo kati nenziranga ye masajja nga nsula mu Toyi
kati soko ndeko nga tunagenda mutwe olwo abagoma bo baliwo basuulawa baliwa bati wali okubwali nakugambye saabajjayo no anti ngamba ogambe tu abajjayo naye wajja ne muganda wo n'engoma ne mujja ng'obanona eyo lutu yakubiri eyasooka nzije awo nabaleka ne mbasuula lumu onzizizaamu kati ne mabega wali nabasuula lumu era nabuddamu ne mpandiika buto nga nzizeeyo mu kyalo olwo nkopye enkola yonna abakuba batya ebipande balanga batya byonna nga biri wano bazanya nga ngendako n'emizannyo emirala kuba nairo theatre wabangawo abayimbi n'emizannyo kati nga ndaba bingi tetusooka genda awo tusooke tudde wano wasulira mu ttooyi kati nga bwenzija ku nairo theatre kutendeka abayimbi nga bwemumanyi omuntu akera mu kibuga kyakole siiba mu kibuga nzirayo akawungeezi saawa 3 nyanzi nzirayo masajja baba nga tebamanyi wendi tebandaba nzolutuuka nga ngena mu ttooyi y'ekkanisa nga nsula omwo kati awo tebajja okukozesa ttooyi ate ttooyi y'ekkanisa tibaako bantu empozi bajja lwa sande bajja lwa sande singa mwenenkwira myezi nigigwako ng'ebiri kati waliwo enkokolaawe zaaliwo omulindwa oyo omugenzi nayogera ebigambo bingi mukabya nanga yaliiramu kati kyendya nekibula nenvairi netandika okusulira ddala ngaawo ku nairo theatre nsula bubi nsula mumpewo sina kyendya nenga omusajja yali talented nairo theatre yali abatali yali abantu bayimbi bandakatemba otuuka otya mu mbeera eyo nga emirimu tegyabeeranga omulema mu kiseera ekyo nkugambye kiweewo oyo nina nekyemusanyukirako kubanga nze mu kiseera ekyo waliwo ekibiina omusajja yapangisanga mukaabi ebyuma bamuyitanga Luyima yafa so no Matiya Luyima nyoli bamuyitanga Luyima nga ebyuma birungi nnyo yapangisa nga mukaabi ebyuma byakozera ku Talanta African Singers nga waliwo ebya picking naye ebya Talanta kati omwami oyo ye yampade sente zaziza mu kyalo nga ebintu biganye kati naye n'okuyingira mu kibiina ekyo yalaba nga mbona nangamba ddayo mu kyalo nenzirayo mu kyalo yampa 10,000 nengendera ku 10,000 bali batwalira 15,500 kakati omwami onangamba gwe ndiba nkoze ekibiina ngenda kukola ekibiina kyange era baali bakiyita batenda ndi kuyita n'oyiyiza abantu ennyimba naye sokoleke aliwo ekintu kyenkokola kino kyenjagala olwo njagala okumanyawo ovudde emityano oli musajja muyimbi olina ekibiina ozze Kampala kale okoze ekisoboka oyingidde ogenze wa Mukaabya okisegeera awo nandabawo ogenze ku Nairo Theatre ku Nairo Theatre wonna ku bayimbi abaaliwo nabeerako namanya Nairo Theatre mu mwaka gwa okugitegeera obulungi uza gwali gwa 2006 wabeeranga abayimbi baali bawalukaga we baavangaawo babeerangawo awo bonna basebbaali babeerangawo kyogamba nti ku Nairo Theatre awo waabulawo omuntu akwata ekitone kyo kuba tewali kitone kyokka ekitone kyo tekyali nti bakyakuyimba kyokka walimu okuyimba okuwandiika ng'osobola okutendeka abayimbi amazina ogazina waabulawo omuntu yenna ategeera amaanyi gwali olina akuteeke mu kifo w'osaana okubeera era kyovulaba sitole entusobola oginyumya yeetaaga na wiiki kubanga nze nkugamba nti bwe naddayo mu kyalo nga omukulu Luyima ampadde 10,000 saapowa naddayo nenkuba engoma yange nga bwe tuyimba bwe tuzannya emizannyo naye okubeera awo nabeera omukulu Kasajja nabatuukiriranga bampa ekifo nnyimbire mu bibiina ebyo se bwe nasabanga nalinga nkokola mpitivu nga bakunyomba bulema tebamwagala obulema gye tuvudde kati abalema abanda yakuyimbisa ennyimba 27 nga tasobola kugamba nti ono omusajja namukozako ne interview ya nnyimba 27 yali w'amaanyi nnyo ate nsobola obutamunenya era simunenya Mukaabya mwe temumulabye 9,1,2,9,3,9,5,9,6 eri w'amaanyi Mukaabya sebo omulabye tukuze tumuwulira kati tutandika 9 awo
okuva ku oba embalu yagivumya 98 empalu omugizi olumanyi gwo lw'empalu alulirako omanyi wasi wasi mwanyi se gwozimanyi ekyo mwana muwala Joyce njagala omanye ekyo olonga tekatayina budde bwamwe abali wansi ali waggulu eri amanaginga binene kati ku ssaawa zino ze lutalo mukwano gwange nnyo ne Chameleone amanyi ne bobiwine naye era bw'otuukawo obudde abatabulina bububo kituufu ffenna tubaddeko baserebu omuntu ayinza okuba ayagala akutuukirire naye ng'ebikwetolodde bingi n'aba bakoddemesa nga bakulemesa nnyo okumutuukako bwe bityo kati ate n'abantu abaliko obwongo buba ku bintu bingi kati kasajja kati tuve ku bayimbi kati kasajja abalusiini bandi baliko be bagulanga ennyimba kuba ennyimba music yona afudde kati ni music bwe batundanga mutunde kati kankubuuze oli awo ku National Theatre abantu bagenda mu studio ne barecording ennyimba wagezaako okugenda mu studio kuba ali musajja mutetenkanya nali mutetenkanya naye nga ebyo mbitya nga sirina bwekikola kubanga jjukira nakatandika kakati kyenakolako kyali kimu nga maze okulemererwa luutu eyo feza esooka nga mbeera emityana nenkwata cassette radio cassette nerecordingako ennyimba 6 nenziritira kasajja ono namuleeterako ennyimba zange Lusiini ba HK aba bagulanga ennyimba okola ennyimba teepu n'okola ennyimba 6 n'ozireetera omusajja akuwe ssente kati ennyimba bonna zibaleeteranga ng'oli bakola batya naye munnange nga tebazigula era baŋŋambanga ekintu kimu ennyimba zino nnungi naye tekuli lukola master kati gye muyita hit mu kiseera kino era nze nanoonya nyo ekigambo master nga sikimanyi jukira saasoma ekigambo master nga sikitegeera era nakitegeera nteeka mu teepu z'aba basudde bakafeero nga mpuliriza naye kiki kye bayita master kino kye bansaba kati nentunulira lebo yabataddeko nagenda okulaba nga n'oluyimba balikoze mu nnyukuta nnene ate zino bazikoze mu nnyukuta ntono okuwuliriza oluyimba ate nga lwelutunze nnyo obwongo ne bujja nogandi wamanduuze nyo master olonga bo tebakikubuulira tebakimbuulira ate nange ndi mwana muto ntya muvubuka myaka 20 kati wawabuuzanga kitegeeza ki master nga sitolina budde naawe buuzaani buutwalidde ennyimba kubanga omusajja wafunira obudde obuwuliriza teepu yonna nga tekijja angamba gwe ddayo oteekeko master era yangamba nga ddayo oteekeko master emboozi ya Koloba omanyi story yo nene naali agadde tufuneyo obudde obulala kakati kyenjagala okubuuza ng'oggyeko okuba nti wali talented pozi omanyi okuba ekiva omanyi okuba yagita ebivuga sibisobola naye nga mbimanyi mu mutwe mukono olw'omukono gukoowa okusuna gita bwe nti gukoowa naddala guno kakati ng'oggyeko okuba nti wali talented kiki ekirala ekyakusikiriza okuyingira mu music ekyansikiriza okuyingira mu music ensonga kyeyakuyingiza music ng'oggyeko okuba nti wali talented ng'osobola obikola naye ensonga kyendala eyakuyingiza mu music nze kutandika okuyimba nawuliranga buwoomi bungi era nga kimbalagala nga kimbalagala ate nga ndaba byebakola mbisobola nga ngamba nyinza n'okubasinga abo singa nina obusobozi ekyo nabanga nakyo nnyo so nze baaba wange be balina ekibiina eky'obuyimbi ekyo nga bakuba eŋŋoma kati nenjagala mbasabe naye nga ndi muto nnyo myaka 12 11 nga tebasobola kunzikiriza batya naye nga bwe bayimba nfa n'emmere tegenda zine nkitandikira eyo nga nkyagala nnyo kati okuweza emyaka 13 netandika okuyiyayiya obuyimba obuzannyoza nnyo 16 nkikuba kola n'ekibiina njogera ku myaka yes kati sina nnyo nti oba kiki nti negombaani nti oba okwegomba kwandibaawo kubanga Vincent Muwonge yanyimbiranga bulungi nnyo katugambe ndi inspired by Vincent Muwonge n'aba South Africa kadongokamu Vincent Muwonge ebintu binyumira nnyo message ye ayimbisa kirimi akuba endongo eya V mwe temugimanyi ku mulembe guno endongo bagiyita ya V ayina enkwata yaayo kakati n'aba South Africa kati banegombesanga nnyo okuyimba ngamba bwe ndikulanja kuyimba ngabo era nenyimba bwe ntyo kati manyi olwaleero soleya
tujja gireta mu bitundu nkakasa abantu bajja kukola ki kujagala nnyo waliwo ekibuzo kye kyebayenda okubuuza naye gwe gujja kuba mulamwa gwa olulala kakasa sigenda nakikugamba ngenda kireka olwaleero Koloba nakula ku clever gye ng'oyimba ne video abantu bagiraba tuufu nali sigenda kujja ku kivulo ekyo waliwo gye baali bantwala eyo okukola naye olw'ensonga ezimu ne sigenda ne ngamba gendako mu kivulo kya clever gye naye bwe nakulaba ku stage ne ngamba alabika Koloba yandeese kubanga nali sikusuubira ekige kakati olwaleero Koloba kiki kyotambuza akasayika emityana nga kasika okitegeera olwaleero kiki kyotambuza kyosindika olwaleero nga bwe gambye nti nze ndi musajja muyiya wa nnyimba ne ku ssaawa zino nduwandiika ne lugenda mu studio ate nga luzito kubanga kati tukyakola nnyimba nzito nti nnyimba kyeza eddakiika 4 twayinga ennyimba za ddakiika 10 kitegeeza akayimba kamu ak'eddakiika 4 nkolamu 2 n'ekitundu oba 3 buno bwe mbukuba kati njagala kuddamu kwongera mu maanyi oba mbaddeko mu birala byenkola banira ekintu kye nazuula nti music gyazatambulira emyaka gyonna gye mukubye kye mufunyeemu okuva lwe namutandika ng'ate bwe nkujumirizaako story yange ekulaze nti nali musajja ajja yerwanako obwomu kati bwe natandika bannwaneko negezaako okusiriwala era singa saasiriwala kugamba nti nange gundi promotinga singa ndi mugagga nnyo ate singa ndi muyimbi w'amaanyi nnyo naye nayingiramu ebyekisiru mbugundi anteekemu ssente ate nga nali kaama nali munaku abasinga bato bali olaba omwana nga ssente bazinywamu omwenge bambala ne banyima ne basula mu makirabu naye ate omugambi ndi nonya promote ngende mu studio mbuzi ate zino zoteeka mu bbaala zokwanamu abakazi biki zonywamu omwenge ate zo kiki zo tezikumala nti aze omwana omugamba n'ogenda mu studio wa mu recording olimba olwa $5,000 ne lumulema n'ogamba ye alinda manager amuteeke mu ssente kati akantu nange kankwata okuva mu 2000 kannyingirira akantu ako ne kankola bubi kubanga ate n'omulembe gwakyuka nga bwe nagambye tuli ennyimba baagulanga ngule kati bwe zaatuuka ez'okugaba obugabi n'osaasanya busaasanya ayagala yawuliriza ne kifa nnyo ng'era olina kunoonya bakuteekamu ssente so luli edda ng'oli agula ennyimba ze yazipo kyogamba kati ennyimba musamugabanga bezabi byabwerere lwaki kakati lwaki si bwabwerere oluyimba omanya nti lugenda kufuluma ni luli oluyimba nga balulanga nti ku Mande ennaku z'omwezi nga 10 oluyimba lwa Jjuuko payas lufuluma ensi yonna nebeera ku bunkenke nalaba nga balanganga ku radio Uganda nga balanga ennyimba ezo taata affe yakeeranga ku makya oba olyawo nga osaamusaamu nga zene tepu y'abasujja aze n'eyakafeero aze n'eya onaani omugenzi Kasozi bompozi bonna bagenzi kati music bwatyo yali music twamuyigira mu nnyumba waka era kati Dabalake Dubawo bonna kyetwala bisimanyi UPRS simanyi bagiyitani bwana Kenzo bibalimu kati babadde bagezaako okulwana okuzzaawo copyright law ennyimba zitundibwe butundibwa kino ennyimba tuli bamalaaya kati bwe muzika bamuzifuniramu wa mugaba oluyimba bw'okeera enkya n'owandiika oluyimba n'olugenda mu studio ne balurecordinga ofuniramu wa ate ng'olugabi bugabi anti kakati waliwo enkola ebadde tennajja mabegakaawo tukkirize tugaane eyokugula YouTube channel TikTok yo noba ne online yo noba nti osobola okufuna ba followers abalikinga nofuna baki nofuna likes ezo nofuna views nokulaba nga account ejjudde ebyo bipya nabyo tukkirize kati gw'obiina saazo na YouTube channel mbirina naye mbigayaliriramu lwaki ndi mugayavu omusajja w'amaanyi abantu obugayavu bwajja anti waliwo weetuvudde wombuuziza nti ekyo mbadde nnaatera okigezaako mu 2012 obwongo bugujjidde ne buddayo emabega ku tapuluutu akamye foundation gye wazimba eriki nti wegayirira abantu bakuteekemu ssente n'abayimbi abalala begayirira abantu babateekemu ssente abantu abo begayirira okubateekamu ssente bakola mirimu ki
batunda nyanya ku kkubo batunda nsenere ku kkubo balenga binyeebwa batunda spare wa mamotoka batunda byangwe ku kkubo ne bagaggawala gwe n'ogenda omuyimbi n'ojjango zunga n'akayimba kano kalungi nnyo mugagga boka promotinga tujja kukola kati obwongo ne butandika okukyuka nenga mali nkoze ntya kati 2012 obwongo bwange ndibudde nnyo mabega ate mu music ng'ate nzizeeyo ku kyokunoonya ssente nsobola zeeteekamu era mukama mulungi embeera simbi nnyo nsobola kati okukwata oluyimba ne tupromotinga nga bwenjagala ate ekitabaddeewo emabega eri yonna nga ninoonya mugagga nanga nnyambako kati ate bwe maze okuyiiya embeera esobola okupromotinga oluyimba bwomu nga siigayiridde muntu yenna kati ate amaanyi nenkendeeza kati nkagamba press esika omuyimbi omuto singa maama bammanya byonna ebyo ndabiyitamu okitegedde sikyalina maddu gonna naye nga kati obusobozi obukwata oluyimba nti miliyoni 5 nyanziteeke mbulina mbulina kati miliyoni 10 ndukwata nenduteekamu nga siigayiridde muntu n'ogwo ate project yesazo limba kiro oli mu promoting kati njagala kuddamu kigambye nti obwongo mutadde nyeeri mu buildinga system eyedda nye natandikirako nfune sente kati tugenda kola luyimba kintu tulukole tulukole awatali kwegayira muyimbi n'omanya promoter n'omu so kati ndowooza kyekyanzizaamu kema kati oluyimba oluddako olukola ddi oluyimba waliwo oluyimba lwenakozeeko emabega kaawo era nengayalanga sente zintutte nnyo obwongo baluyita muno naye bannange lulungi nnyo nalukoze omwaka guno gwennyini nensooka nduteekayo audio naye audio ndowooza teyazitoyo oba bulungi oba maanyi nze kennyini nanafuye audio si mubi kwabadde kubulako video promotinge kubanga buli aluwulirako era abantu video sinagikola ninga ngayadde bugayazi kugambye sente wezi ngayadde dwachi atogala ngayadde oleka wagaggawala maye bantu abambi bano balabye ebisere bisinga bwabajjano n'akuba n'atupika abane mu mpagire biti oluba okufunayo bukadde wano nga 5 ngaddayo mukanagula kamotoka n'azimbayo kayumba n'amaddu gakendeera press eri ebaawo ate atalina maddu tosobola kukola kati natoba nnyo nze sajja mu music nga nzize mufuna mu ssente talanta yali ennuma nnyo nga neegomba abalina amannya gaabwe musajja n'akuba n'erinnya munsi abantu tebamumanya ekyo nga kyemmanyi kyenwanirira era nenkifuna kati ekya ssente nensooka nsiriwala era nze nga ne bwe tugenda ku shono nnuma nga nkuleka ng'oteweyongerayo onyimbisiriza bwerere tompadde nate baba kati gwe ng'ejo wali omusajja ali entertainer ow'amaanyi olidde ku stage baali bakufuuye dda bakoledde kakadde bakoledde 5 bakufuuye yana ng'ogamba ate nfa kino mpozi gwe tokirinanga bw'oli muyimbi naye nze nga bwe ndi muyimbi kyange obaana abayimbi abalala bakirina bw'otegeka sho n'oŋŋamba Koloba ngenda kuwa emitwalo 2 kati n'ofuna abantu katugambe 2 nga tukyasobola kumpa mitwalo 2 nene ku bantu abo ofunye abantu 2 n'obanga nyimbi ne banfuwa emitwalo gyange 3 oba 15 oba 6 oba 3 gwe nojja n'ogamba Koloba ne bwesimu oyo bamufuuye ayodde ku stage alabika ayodde we 12 bwesimu wano oyita oti abazaali onsasula omutwalo ninga nayimbidde sente kubanga nayimbira dde obwereere era siyovola mazisiso akunyonyola gamo mayinzi ganyi nonsasula njagala nnyo okunsasulira okuyimba kwange kubanga ebyobwereere nabiyimbako dda nga nwana nfuuke kino kyendi so kakati olwaleero omuntu anoonya Koloba amunoonyeza kaluwa akayimba akayimba akapya nakatumye muno neyo era tugenda kukola video eyo tugibalage management nabadde nayo era nendafuwa nga sente zimpalula emirimu gimpalula nga gifa kati neŋŋamba kansokegifa nti woddero mu music ate so kati management ngenda kuddamu mbakumekume tugizeewo tukole kati omuntu aba ayagala okwagala okuperforminga kati nga okukireva gye bakujjawa kireva gye muganda wange nnyo mu ddiini ne mu kwagalana ye mufuna n'anfuna naye abantu banfuna kubanga ennamba yange nyangu nnyo n'abagirina bangi kuba sikyusa nnamba ya MTN yange eruddeko nnyo emyaka aga
era nzi bw'obuuza tobuuza abantu 10 nti njagala namba ya Koloba ne bajja nga tonnafuna agirina ebuuza nga 5 3 namba ya Koloba bagikuwa kubanga njigaba. Omulundi gwaffe gutako okusinkana katugamba abatulaba story yaffe egenda kutandikira oluyimba lwa Masanda Koloba Masanda luvaawa kyetuddako kubanga eyo hit buli omu gy'ategeera kabuna amawanga yabuna amawanga nantafa oli ofulumyeko ebwene ogwanga ogenze kuyimba ndafulumako nagenda ko Rwanda ne Tanzania nga Koloba Masanda lulukutute oluyimba lwange Rwanda lwatunda nnyo ne Tanzania mwanze yo balwagala nnyo bategeera anti wali abaganda abakolerayo ate Rwanda abaganda bavanye Rwanda Uganda ne balikolera Rwanda nga Kagame yakawamba so kati omulabi wa Ito's TV akulaba abadde akulaba ng'omusuubiza okudda omundi oguddako kakiiko omugambayo keŋŋambayo abantu baboole ku music abantu batuyambe baboole music gwe mulanga gwenkubira abantu bonna abalabi ba music n'abamwagala ennyo muddemu omutima guli ogwedde ogw'okusosola music ebintu bisusse okuba ebibye ennyo abamu ne boolaba tugayadde mu kuyimba tewakyali muyimbi akwegombesa kuyimba nobeera inspired by gundi ekitegedde tewakyali muyimbi ate kati naawe abalimbye nawe wuyo ogayadde yes kale abalala bayimbe gwoba oyimba oinspiringa abalala ffe tujja kusosola tugambe twagala wuwo nja kuyimba naye kati kirimu ekiti kati bwendeeta ekivulu oba nenyimba oluyimba abantu baagala biri bwetu bikuyimbira mwana omuyimbi ajja kugamba nti agirega ennyimba zaffe naye bayimba bubblegum music nti naye tulaba nti ate Koloba olimbyemu wakati weŋŋambirawo wano lwaki ŋŋamba nti olimbye ogambye ng'ogayadde okuyimba ne management ye ogambye wagigalidde n'ogenda mu mirimu gye okubanga emirimu gye gifa akati gwe walimbye kubeera ekikuleeseza wano bali boogamba bababo tebajjangako wano naye tunoonyeza gwe tukuleesa kati ate gwe tolinaawo gwe waggwamu amaanyi sigwangamu maanyi mirimu anjagala ne managing emirimu gikusingidde oluyimba okuyimba ate olwokuba nti kino kyogera mazima nze mu kuyimba saafunamu ssente ate kasaazo esaawa y'okufuna yinezze era sinnavaawo ndi musajja mukulu nkyayiye ennyimba ate nkyayiye n'eddoboozi oliwula lya panki ly'amaanyi ate ne bwe badigonza kati nga oluyimba lwa munono eyo ogenda onobona owuliddeko nayimbye soft music nze bulijjo nnyimba hard voice naye kati nayimbye soft voice okitegedde kubanga nkibala nti kati ntandise okaddiwa amaanyi gano gembadde nkozesa amaanyi mu kuyimba ejja kutuuka nga sikyasobola gayimbisa kati naye osobola okubeera ng'omujamaika wa Jamaica bakaddiwa ne energy yaabwe nze ndi mulema naye oli mulema ku stage wali obulema bukola ndaba embuuka gy'obuuka okuwajana kuwazisa so kakati nti music kano saagala kuva ku mpewo nga sikawogedde abawagizi nange twalina ekivudu kya Clever gye twali mu juice wandabiddemu twabadde mukono omuyimbi bamuyita ani Dr. Proper yayombeseza abawagizi nange nakinsigamu abawagizi be batusibyeko mu music omubi kati nzonjo neyogeddeko naye abayimbi bwe bali abayimba ogende ku Dr. Proper nja munoonya ne Dr. Proper naye yabula sajja alina akayo eddoboozi eryakabye okuyimba obulungi omwana w'omwana amaloboozi amalungi abayimbanga ebyaka mwenamwena mwakkirira wansi babogamu katujjeyo kano nga katunagenda babogamu abasinga atya amaanyi mu abasajja abaali ab'amaanyi abajjawo atya babogamu akola bwati ajja kukwata sente azitwale ne bwe kiba kivulu abalasita abaffe abo bajja ne bawa DJ sente awo ng'osobola okulema okuyimba lwaki towa DJ sente naawe anti kati rabayo nze lwaki mpa DJ sente nga bamusasudde kakati rabayo abasinga abo abamu sigamba balina mannya kubanga baboga music mulimu abamuyimbe ne bafuna amannya ne wali abajja obuzi abo batoola sente ne bawaayo ne batunda ekintu kyabwe kati sawa zino
ongabi gwe wampise nonnoonya nze nakunoonyeza nira nepakidde nenzija sigwa mpakidde siwe kiri nti kati already ntandise okuddayo gira naye era owababogamu bwanajja ojja kati gula kuba nakulabye okuva gye twatandikidde entegerayo ndala nnyo ku kya music ndala byenkufunyemu birala naye abavubuka b'omulembe guno kababe ba DJ kababe ba presenter bonna kwegamba batugezaako tudimotinga balina bwe batukola nogamba kambaleke naye kati Koloba nze ndi faani wo okitegera era nsobola kyembadde nkunoonya teriyo bantu ba fans nga banoonya Koloba nga Koloba senga abayimbye oluyimba okitegera naye babeera abantu mutwalo gumu nga senga tuteeka tugambe wane kansa nga tuteekawo ekivulu ng'abayimbi bagenda kujja olwa Koloba walaba Kireva gye naye yali yatulekamuko nakkirira olw'ensonga ze yatuwa naye bwe yajja wano twagenda era nze natulira mu kivulu kya Kireva gye nga abajjayo tebajja lwakuba bategese ekivulu bajja lwa Kireva gye era nawe nayitanga mu ndomo mbikuba ne bawulira nga booganga olaba bazze lwa muntu waabwe nawe bwe wajjira kyogamba Koloba teriyo bantu olwaleero bw'oteeka ekivulu abagenda okujja nga bazze lwa Koloba okusomooza okwo era nakufuna era bannamawulire bambuuza nnyo mu kivulu kya Kireva gye ali nange nenfuna ekyokuyiga ne ngamba esobola abantu bange nange okubajjukiza olwokuba nti emirimu gibadde ginsika ne ngamba kankole ebintu bivaamu ssente naye ekitone emirimu tegisobola kunzijjako olw'ensonga nti kale ndi musajja mukulu naye sinnakaddiwa ate n'abakyampita okuyimba bangi n'abansinga obukulu bayimba kati neŋŋamba nabadde njagala kukola kivulu ekisiibula abantu nga ndagala kuleka musiki naye neŋŋamba kati Kireva ndaze ekyokukola nange era kyovulaba wampise mbadde mugayaavu nga ndiwo mpita ku TV nga wano nga sijja kati gwe olwaleero kiki kyolaba ekirina okukolebwa okulaba ng'okomawo ekirina okukolebwa nkomewo naalibadde nga kakoba kandeete kangambe ekirina okuntasa kyenajjiramu twazzaawo ekibiina ky'abalema kubanga nze erinnya ndifunira mu balema najja nga ndi wakufuna linnya ekyo sikiriiko kugamba nti oba lino eryokuyimbirira kandipika empeeyo ssente banjogereko nedda ssebo okuva olugendo lwange bwe ndikulunyumiriza olaba nga kintu kitegeke nti ne bwe nabanga ntutte konsati wonna era nga nze mbasinga okuyimba nga nze nvaamu mmanyiddwa Koloba kyansobera nange gye kyava so kati olugendo mu makkati awo bwe tunaddamu okukola interview endala tujja kululeeta tulage bino naye bwe byalema byonna ate abalema ne batandika ekibiina ky'abalema ne baneegayirira nnyo okuva ku makya okutuuka ku ssaawa 11 nga baneegayirira nnyingire mu kibiina kyabwe kubanga waliwo yabagamba ekibiina ekyo mukikoze nti naye uno nnyo omuyimbi bamuyita Koloba mulema bwe mufuna yajja okuyamba ekibiina kyammwe ekyo kiveeyo so kati mweyagala okuyitira omwo era ekibiina ekyo mwe nayitira okufuna erinnya era waliwo n'abantu abamu kati bamanyi ekigambo Koloba kitegeeza bulema era bwe bakikozesa Koloba linnya lyange eryokuyimba kyogedde kifu nkirabyeko nga omwoyo ga Koloba wuyo ayitawo anti batimanya bategeeza mulema naye nga Koloba lyange era akugamba nti erinnya lyange likyali ddene nnyo soka tolaba nti neryo erinnya likyasobola okuba nno likyasobola okukola ate n'ofuuka w'amaanyi kyetugenda okukola nti olw'ensonga amasanda ga Ffene tuli mu studio tugenda galeeta mupya ganyumye nnyo audio mukadde tulakoze nga bwe luli tetwagala kulukyusa tetusobola kudiba olwo kubanga nakati ku TV lukyakubwa ku marediyo lukubwa naye nkyewuunya kubanga lujja kudiba nga Ffene awedde mu nsi butonde bw'ensi bwe bunajjawo Ffene oluluyimba lwange nga luvaako nga mbasiibula mbagamba nti kiri kyobadde ombuuza nteekateeka okukola ekivulu ekinene naye nga ngenda kukikolera mu gurupu ejja okuyimba y'abalema bokka awabeera omulema wabeera n'abatambula omulema teyeyamba nga ali yekka abalema abayimbi abatali balema abayimbi tujja bagatta mu bayimbi basanyusa abantu
gezaako okunoonya ba sponsors. Okay. Yeah. So abalabi ba iToys TV saba mukama abampeera omukisa era muwagire TV eno kubanga yabayimbi abategeera kye bakola baagala okuyamba bayimbi bannaabwe n'okuleeta ebintu ebinyuma naye era nsembyayo akantu kano bagamba nti mudde ku music omulungi mwekenyini mu rejecting ebiyimba ebibi kubanga nze njja kunsonyiwa oŋŋambye ensiibule naye mu mwezi oguwedde waliwo eyanguze n'antwala Ssekanyonyi okuyimba ekikadde nze muyimbi w'olunaku gwe yatutte okuyimba ekikadde yantaddemu mbadde no siyimbanga ku kikadde. Ani yakututte oyo? Bamuyita Kasumba alina ebbaala nnene eyo Ssekanyonyi ebusunju kati ategeka ekikadde buli wakumeka oba buli wakutaano kati n'antwala nze gwe yatutte naye bulijjo mpulira ekikadde ekintu kiri kyantankudde nnyo era nakyo kyankomezaawo mu kuyimba mbadde ngenda nafuwa omanyi okutandika lwe batandise okuva ku saa 12 ne drive yonna kubanga nasanga drive ekuba naye ng'ennyimba ezikubwa ennyimba ezaaliko enkadde zonna ezikuba drive zonna bandi bacakacaka bandi bonna buli muyimbi komanyi okuva abayimbi obulungi ebitali bino bibabugambu binebi ati kati bayimba mwana yakubye ekigoma bayimbira ku kigoma nifu lulidde twakolanga oluyimba n'olukola osooka ndongo yaalo endongo eneebeera etya endongo ng'ogikuba mutwe gwe ne bakwata gita kati awo n'osooka ogisaako ebigambo balizi mu nga nnya n'olondako emu byavaawo esooka kati abagwagizi mu rejecting ebiyimba ebyo ebibi kubanga mubawadde ssente bagaggawadde naye music namwe temukyamunyumirwa osanga mukivulu mulaba omuyimbi ne mujjula awakanga muwuliriza Kafeero Pawulo kitegeeza tudde ku nnono webale nnyo kama abampeera omukisa. Amina. Obadde olaba Koloba Masanda gannemeseza okulya Ffene wano ku iToys TV munoonyeza yonna ngambe nagamba lwendifuna akadde ne bwalisanga ngenda kulya emmere ngenda giwumuza wansi tusooke tubbe wano ekiboozi mumulabe mumujjukire bannaye Koloba muwagire tulina ebintu bingi etteekateeka okukola ne Koloba era gwasobola otuwagira mu mbeera yonna tujja kutuukirira esimu tugenda zisakawo wansi n'ababbi ba kadongokamu bonna abala bangi tugenda bakutuusaako obadde omanyi emyaka egiwedde bewakula owuliriza bewasangawo n'abo abazze nga wooli nga bakoze ebyamaanyi tugenda baleeta wano obeere nga obalaba wano mpozi kembadde nirabidde kino sobola butakikola nga bwonkubiriza nziremu okwepromotinga sobola kuva kumpewo nze nga sigabye enamba yange gigabe enamba yange eri 0782 08 919 ayagala okunfuna wenna kuba bwe biba bya mirimu Airtel abantu bajagala nnyo eri 075 77486 webale nnyo yes enamba muzifunye kuba oba olina emirimu gyonna kibiina ky'abanema twakiza bajeti eri mu sente mmeka lwaleero nze ng'omuntu bompe emitwalo 5 sigaana kujja kukola okuba ekivulu nkuba ekivulu yakira baje kebaje akayakuwa akawulira ekivulu kyaki yampa kirevaje yes kakati mba n'abalema bange kuba ekibiina twakizaawo tunyumisa nnyo nno abalema banyumisa ebintu bye bakola biri unique bazanya bayimba bazina ejja kumpita zero mna performing mukama wange kamera ejja tambula kati awo tuyinza okutandikira embokadde 3 okutugula bantu akabeeka bakagize tukyalinya kubanga bagenda kufulumya ennyimba zaabwe nibo balwanako ennyimba bafulumye babenga abantu babamanyi ng'ekibiina okigula miliyoni eziwera 10 nabo bafune ku ssente beyagala webale nnyo okwagira abalema webale nnyo abadde atulaba emusajja ebigambo alina ebyokutugamba bingi ne tujja kumuzza era bw'oba oyagala muzza omulundi oguddako commentinga wansi nti komyawo Koloba part 2 zinagenda paka mu paati zonna ng'akyali mulamu nga naffe wetuli n'abaliddawo webale nnyo webale ddala okutulaba wano ku iToys TV tulabira programu ene kutuusibwako iToys Productions Limited. iToys Productions Limited tukola audio sako ne video oyagala kalango oyagala luyimba oyagala kurecordinga music ku kivulu kyo ne video zonna ino omukolo mbaga birthday byonna kuba ifaananyi kola video byonna no tubikola so bikola mungeri eyo tubikola dda mungeri ey'omulembe esimu zaffe ozirabawo awo ku screen zaffe zonna oba ku TikTok ng'otufollowinze Facebook Instagram enabeezo zikuliko neza WhatsApp yonna X
byonna byonna osobola okutufuna otugoberere era ojje otuwe emirimu tusapotinge n'abayimbi baffe abato gwe n'omuyimbi ng'oli eyo oba omuntu yenna olina information ey'omugaso nga wali agadde abantu bagimanye ogiwa abantu ng'oyita ku iTunes TV enamba zaffe we ziri wansi tutuuka buli wamu tewali gwe tuggalira bweru ekikulu kuwa abantu information ebazimba ebagattako mwebale nnyo mwebale ddala Juko Pius ge mannya gange mwebale nnyo